bubasinze sweet bubasinze ebisana ttuku mwana bamukomeza wali wani wakayagala bintu bye kubaviira mukama akikoze ya rabbi bannanga batalina musango mukama abajulira yonna gye babeera mu makooti ludda wali mwebale tusabira webale tusa ddoboozi lyaffe wala kuba abantu bangi babadde bambuuza amawulire naye buli muntu ataddemu essaala n'obudde banne mukama abatuweera omukisa nsobola kwebaza kimala mukwano naye simanyi naye Nyondo webale mukwano webale kubeera muntu ayagala abantu abalala webale kuwuliriza sweet abantu abalinga muwono mu UAE batono abantu abalinga mu tibasangika naye webale mukwano kumpuliriza kuba oli baddongo bawalina obuyinza sinze yakutandikirawo page naye mukwano webale manya asobola kulekerawo okukaaba kuba essanyu mpulira simanyi naye bannange alloyo w'amaanyi mumwekwateko buli akuyuuya mumwekwateko ajja kubasomosa ajja kubawanguza ababi ajja kulwana entalo ez'omukyama n'ez'omulwatu naye mukama akikoze mikwano bali wano beetala baswadde ebigambo ebiyitibwa byabadde boogera buli lunaku byonna biri ku mutwe gwange bisinza na bimu kumugamba kuba biyinza kumulwaza naye ebigambo byabwe kuba nabagamba toyogera kigambo kyotamanyi oyinza okukeera ne wejjusa n'okaaba gunsinze nga tokyasobola kubaako kyokola naye baswadde mukama wange ayogedde ebigambo ebiyitirivu ku bannayuganda naye ffe baatukuza bulungi era nze nali mmanyi tekisoboka kuba baatubuulirira gye twava tebalowooza nti twakulira mu bushes nga bwe balowooza ffe twakula n'abantu abategeera mu famire ezirimu eddiini naye omuwala bw'atama bannanga owulira ng'akutuuse ku mumiro simanyi na lunaku lwe ngenda kufa wano simanyi mikwano mutusabire naye mukama akikoze bannanga abaswazizza essaawa zino njagala ntunuleko omukomu ku bigambo ebiyitibwa byadde boogera mukama asobola okuswaliza abalabe n'obatunulako n'amaaso nga baswadde ng'ebigambo byabwe bikalidde ku nnimi zaabwe nga tebakyalina na kibayinza kugamba kubasinze mukwano kubasinze emisana ttuku naye mukama wawulira essaala zange bannange musabe ku ssaawa 9 ogw'ekiro mukama ajja kubakolera ebyamagero mukwano omwana tumulanze ne tumulanga waggulu ne wansi ne tumulanga buli wamu naye mukama akikoze ya rabbi mukama okikoze mukama akoze ekyamaanyi mukama akikoze mukwano mukama akikoze nakyo nyinza kubagamba sweet naye tweyanzeeke okuviira ddala ku ffe mikwano gye baganda be mwebale mikwano so akwebaza kimala naye thanks so much bannange weebale mukwano weebale nnyo weebalire ddala oyo abadde mukwano gwa Asiimwe Deborah oli eyajjanga bambi akaaba n'atubuulira ku nsonga za Asiimwe Deborah nga asibiddwa so Katonda w'amaanyi era alina ekisa bane bale kusaba mwenna abaasabye Asiimwe Deborah ali waka yazzeeyo yateereddwa yalonne ku bifaananyi tugenda bibalaga ng'ali musanyufu nnyo era n'aweereza obubaka eri mwenna abaamusabidde mwenna abaafollowinze story mwenna bekyakutteko bambi yatwebaziza ffenna wamu naye nga naffe tuli basanyufu buli we tukola ekintu at least newabawo ekikolebwa bane kigenda mu maaso kuba twali tuli awo manyi munnange bano abawala ekizibu bo kye balina bane sinababuuza naye nga kansubire nti muli bulungi mwenna abatulaba ku Nyondo Media nze Nyondo Rozet anti munnange mawulire ga ssanyu so ntandikidde mu ssanyu omwana ffenna abadde yatulumye bambi omwana okumalako emyaka 2 ate n'okomekerezebwa mu kkomera kubanga gye bali mu kkomera bangi so kiba kimalamu amaanyi naye finally Katonda w'amaanyi Asiimwe Deborah gwe twasibayo nga tubalaga nti ali mu kkomera mukama yamusobozesezza n'afuluma twali tuli awo nga tufuna muganda we brother we bambi nga atukoonako awo twogeramu naye muwe ennamba ya mukwano gwe erigwa badde akola naye kale buli omu ng'asituka wa famire ya Asiimwe nga bakola ekyetaagisiddwa kubanga baali tebamanyi bannaye mwebale nnyo okutuusa mawulire mwenna abashalinga waka waffe n'atambula amawanga gonna n'abuna muba mukoledde wamu naffe oba muba mutuyambyeko okuba nti amawulire ago gatambula ne gatuuka ku abo bekikwatako so abashalinga waka n'atuuka mpaka ku famire ya Asiimwe Deborah mwakola kyamaanyi kubanga famire yamanya era balwana bukungu okulaba nti omwana naakola ki
afuluma ekkomera era n'agenda ewaka. So abawala bo bamanyi nti ffe tetulinaako baffe, naye buli walaba nga waliwo asituse nga omwana famire ye evuddeyo, nabo bakola ki? Batyamu. Oluvannyuma omwana yateereddwa musanyufu ali waka era yeebaza buli muntu yenna eyamusabidde. Gano ge maloboozi ge Asiimwe, era n'ebifaananyi tugenda biteekawo awo ng'ali Uganda, ng'ali ku ttaka lyaffe erya green. Mwebale nnyo bannaaye, mwenna abatambuza waka waffe n'abaana bakusubscribinga, bane musubscribinge. Sikino omwaka followinga bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala mukomera n'avuddeyo, mwebale nnyo lw'essaala zammwe n'obuyambi lwekyonna kye mwakoze bambi. Saba Mukama akuddizeewo mukwano. Olunaku olwaleero natuuse Uganda, essaawa zino ndi waka. Ndi wano Kampala wensuze paka we naddira mu kyalo okulabako ku famire yange, bazadde n'abalala. Naye nga weebale nnyo, weebalire ddala. Taata wange akwebaza, buli sekinoomu bakwebaza bambi, weebale nnyo, weebalire ddala. Amina mukwano, mpasiza otya obulamu bugamba ki? Nsuubira oli bulungi. Emunaye n'eri gye dali abaana bangi nnyo abali mu makomera, bangi nnyo, naye nga tebalina busobozi. Abasinga tebalina paasipooti, abasinga abasibako misango gya kubba bali eyo, era n'abaleka bakaaba nga bangamba bambi naffe tusabire kubanga si byangu. Naye nga bambi mwebale nnyo, mwakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti ntuuka mu kifo kino. Oshuwa tegaali maanyi gange. Nkiddamu gwe wenna alaba ensonga gye tutaddeyo nti ebeeramu eggumba, n'ogikwata n'ogisaasaanya n'ogisharinga wonna wali, yemmwe abakyasinze okutuyambako okubanga nti eddoboozi lyaffe lisaasana lituuka eri bekikwatako. So mwenna abasharinzewaako ono yatuuse ku famire ya Asiimwe ne basitukirawo maama ne taata n'ab'eŋŋanda bonna ne balwana olutalo. Ffe tuna kyamaanyi kye twakozeewo, ne at least eddoboozi lye twayimusizza lyayambyeko famire okumanya ekigenda mu maaso, ne basituka ne beegattira wamu, omwana akola ki? N'ava mu kkomera. So tubaagala nnyo mwenna batufollowinga batukiirizaamu. Okusinga ddala twebaza Mukama Katonda kubanga byonna yabikola. Era tusabire n'abala bonna abali makomera kuba nti tulina access etuukayo mu makomera kuba nti tusobola okulaga families zaabwe. Families nyingi zituweza messages bagala okumanya ku baana baabwe, omwana yabula myaka 5 myaka 3 mwaka mulamba, maybe boli abamu bali mu makomera naye nga tewaliwo mukisa nga Asiimwe gwe yafunye nti ye atwalibwa mu kkomera nga list waliwo Munnayuganda alaba gwe yali akola naye n'atuwa amawulire naffe tugasaasaanya family mpaka lwe yamanya n'erwana olutalo mpaka omwana we yavuddeyo kati saawa eno ali waka. Kati awo obuzibu obuliwo naye nga abaana basinga bali mu makomera naye nga sigamba nti balina emisango nga we nabagamba, sigamba nti balina emisango, naye oluvannyuma lw'okugaana okurenewinga zi contracts bakama baabwe ne banyiiga babasibako emisango ne bateeka emabega w'emitayimbwa. Naye nga gwe gwaffe twagukoze na buli omwe yasabye na buli yenna abadde concerned na buli yenna yakoze kyonna kye yasobodde n'aba famire ya Asiimwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubeere bulungi. Nsigadde nze Nyondo Rozet ewamu wiki nga yali ku kamera. Takuumira mpeera, bana abatukumire gega mawulire ge tubadde nago. Asiimwe Deborah gwe twasabye balaga nga ali ku kamera bambi alaja na saawa eno ali waka n'ebifaananyi biibyo, ali waka ali Uganda. Tweyanziza. Mumya. Yaman. Sakungulira Nyondo. Sokyo byebi ki? Sakungulira Nyondo ene ya bizigo. Ogenda ku ssomero. Watangulira ebizigo genda ku ssomero. Aya nfudde nze. Gwe nja kulya huku ne Nyondo mugattireko le. Boba Nyondo yavaawa mwana. Gwe soogano ogenda gwe ku ssomero gwe. Sigenda kusomera ngulira Nyondo ate mbona. Ngenda kutwala ku police.
bakube emiggo ogende osome. Nyondo watujjiridde, Nyondo oleese ebizigo, Nyondo gwakola ensusu, omwana wange naye yayagala kukola lususu. Mubadde ki musimanya kajjamu ebalabe, simanya tekeeyirusa, simanya kakoleka ku nakyo, mubadde ki natukozesa Nyondo. Kuba ku noti 524 688 778 Nyondo Glam.